Okutabaala kyeki? Oba entabaalo kyeki? Oba singa oloota nga olaba ogenze wa Muwanga, oba tugambe nti osanze omusajja ng'avuga eggaali n'akugamba nze Muwanga n'akuwa $40, otegeera ki? Ekirooto ekyo kiba kimaze okukulaga nti Muwanga akuyita ewuwe ennaku 4 oba emyezi 4, $40 tugambe gy'akuwadde, oba n'akuwa 20,000 mu ngalo. Emitwalo gitegeeza kukutwala kyokka emitwalo 4 nti genda mu lutabaalo olwo wandyebakayo ennaku 4 oba emyezi 4. Okitegedde? Bwe giba mitwalo 2 oba nnaku 2 wandyebakayo ennaku 2, oba tugambe nti akuwadde 20,000 wandyebakayo ennaku 2 oba emyezi 2. Okitegedde? Kyokka singa osanga omuntu n'akutaputira obubaka nagga nti buno obubaka bukuyita ku jjinja kalooli ennaku 9, ekituntundu ky'entabaalo tebakiraalika. Eyakutuma tomulinda nga kuseseetuka. Abantu abasinga muzze muloota ebintu ng'ebyo naye nga mwewussa era nga temubikola temubituukiriza naye nga mukulembeza ekintu kimu, akalimo bajja kungoba biki, obwana bwange naabulekawo ntya. Lubaale nno oyo okumanya ebikwatako omala mutereeza. Oba tonnaba mutereeza ebiseera ebisinga toba na bwewolezo kuba ekisooka omusango muba okolera si gugwo si gwe waguzza. Omusango gwe ebiseera ebisinga obungi oba otambuliza mu busika oba abali abaakusookawo abataatereeza. N'olwekyo gwe toba na ddoboozi eri emyoyo oba eri ensi y'obutalabika. Toba na ddoboozi. Okitegedde? N'olwekyo entabaalo tebaziraalika. Bw'omanyanga nti nina okugenda egini nebaka ennaku 4, enkeera tambula ogende. Ojja kulowooza okulindiikiriza ekyokulya wano wentega akasente biki kimala okufunayo ku bakasitoma, tebijja kuggwa. Omuntu yenna aliko empewo Lubaale yamugerera, ebyo byalifuna ne byatalituukako, empewo zibimanyi. Omuntu w'empewo ekikufukamiza mu nnyumba ya Lubaale noga nti nsaba obugagga olinga obukulu bw'eggongolo kiki? Jjajjawo aba amanyi ky'olifuna, amanyi ky'olibeera, amanyi engatto z'oliyambala, amanyi oba olivuga pikipiki oba ggaali oba mmotoka. Jjajja byonna bigattagatta. Okitegedde? Kakati mu mbeera bwe zityo twagala bantu mmwe mufune okumanya n'okutegeera kubanga Lubaale asinga obungi ku mitwe gyammwe wa lubereberye, wa ntabaalo, wa kwebakirira. Bw'omanyanga nti ogenza okwebakirira jjajjaawo mwenga obudde obumala, batulagudde ebintu bingi byonna gye mutambulira ne gye muzungidde. Ebintu bingi babikulagudde bingi, omuli n'amalogo, bakusindikira amayembe, bikibama otakwagala, kitaawo otakwagala, neiba babibalagudde naye temufunyemu kalungi. Mutambulira ku Lubaale kweyogerera, Lubaale kwetegeerera, Lubaale talagulwa. Ye Lubaale atuddemu ekituntundu ky'obulangira. Okitegedde? Katwagala tuwuliriza omusajja ono ow'enkima alina mutoowe. Alina mutoowe, katwagala tuwulirize mutoowe. Owaye muto wa Ssentongo, weewaawo weewaawo. Weewaawo jjajja, nafuna obubaka owansindika okugenda e Ttanda ne ndaba jjajja Peter tukola emikolo gye nakola ne neebaka ewa maama ewansindika okumala ennaku 6. Oluvannyuma lw'ennaku 6 nafuna obubaka nga bwatandika nina omupiira gwe ngenda olaba, naye oluvannyuma lw'okutuuka we nali nina olabira omupiira yali asolooza mu kibande ekyo nali ngenze ekifo ekyo ate si gwe nasangayo. Okay. Kakati ogambye nti wasindikibwa e Ttanda, ogenda webaka ennaku 6 era wagenda n'ozebakayo
Kyetumanyi obulungi nti wasindikibwa ku nnyanga eya Mama Nabinene waabikkirwa okusinza ku bubaka bwo bwakutwalayo kibwali bwogera. N'olwekyo tukwebaza okutuukiriza, tukwebaza obutaba na mputtu, kubanga entandikwa mwalaga nga endogoyi zaali zisika oba kimotoka kibbenzi oba kimotoka ki, ndowooza emiguwa ne gikutuka ne kiddayo emabega mu luwonko. Kitegeeza nti obubaka bwali bubazzaayo ettanda okubaka ebintu ebimu bye mulina okumaliriza bye mwali temumaliriza ku olwo. Okitegedde? Kati katweyongereyo tuwulize obubaka bw'omukulu ono tulabe ettanda gye yagenda okwebakirira Lubaale agambye ekituukiriza abaffe ki ekiddako era kivuddemu mweso ki. Kati katukitegeera amatu tukiwulirize. Okitegedde? Sewo yogera. Nasangayo omuntu mulala nensangayo ne mutabani wange apita kkojja ng'ate balaga bapaakiriza ebintu byabwe bagenda bweru, bagenda fuluma. Oluvannyuma lw'okutuuka ng'omupiira ogwo tegenda abaayo ne baŋŋamba gwankya. Ne ŋŋamba kankole ki, kanzireyo nja kudda okugulaba. Kaakati ennaku 6 oluvannyuma lw'okuyitawo obubaka bwali bukusiibudde. Kyokka obubaka mu kusiibula bwakusindika ebweru okusinza bwe mpulidde, ndowooza kweteekerateekera naye ng'olabika okomawo mu kifo ekyo eky'ettanda mu nnyanga. Okitegedde? Kati okutuuka kubasamba omupiira naye ne bagamba omupiira tegukyabaddeyo olwaleero gwankya. Ke katuntundu k'okuddako ewaka ngeri ya kaaliivu. Genda weeteeketeeke, genda onneetegekere ngeri ya kaaliivu. Okitegedde? Kakati katweyongereyo n'obubaka bw'essebo, kubanga omupiira gubadde gusambibwa. Olabye ensawo nga bazipaakinze. Okupaakinga ensawo kitegeeza kusiibula. Obeera mu lutabaalo lwonna lw'olimu n'olaba ng'ensawo zipaakingiddwa emikeka kosula bagizinzeeko. Omanya bumanya nti emisambwa gy'ensiibudde mu kifo kino. Okitegedde? Kati akatundutundu ye nno katuntundu ki sikeerabidde ate nno kadde kannyumidde. Akati katweyongereyo n'obubaka bw'essebo. Wabweru waaliwo omukyala eyalinga atudde ku geeti n'abuuza Gimunda gy'enva nti oyo amalirizza. Oli omwami n'amugamba ye amaliriza ne bwagenda. Kati mu kufuluma awo nga sinnafuluma waaliwo omuwala ng'alaga mukyala wange ng'ali myaka nga 17 ku 18. Kyeyava mpahaga nga musanyufu nnyo nnyo nnyo. Bwe navaawo ne twolekera mu kkubo n'abasajja besaategeera ne tutambulako olugendo oluwera. Kati tuva twatuuka awali amaka nga matonotono si nnyumba nnene, nga waliwo emmwanyi nga zaabala ng'ate zengedde nga naye ku miti kuliko emmwanyi zokka amakoola galaga gaakongokako. Kyetuva ffenna twebuuza ne tugamba ani nannyini emmwanyi zino atasobola zinoga nga zaabala. Okay. Kakati ssebo, okulaba ensawo nga bazipaakinze naye waga nti tekeri ne bwogenda mu nnaku 6 ezaali zikusindikiddwa ettanda mu nnyanga wali omaze okusiibulwa n'abakyala bonna boolabye ekkubo nga liggule. Okitegedde? Nga liggule katuntundu akafudde mu oba katuntundu mu Lubaale kosologa nti nagenda okutabaala olutabaalo nenfuna obubaka obunziza ewaka. Ogenda mu lutabaalo nga jjajjaawo yakutumye, ate ova mu lutabaalo ng'era jjajjaawo yakutumye oluveemu. Kati katweyongereyo mu maaso tulabe. Bakyala abo bolabe badde bamama bannaalongo. Kati katweyongereyo mu maaso tulabe obubaka bwo buno, tweyongere okufuna ekyokuyiga. Ono nno ndowooza muto. Okay, kale kati katugende mu maaso n'obubaka bwo. Obubaka obulala oluvannyuma lwa jjajja Peter okunzivuunulira obwo obubaka, yaŋŋambye bansiibudde era nenvaayo ettanda. Kati mu kuvaayo olwatuuse waka ekiro ekikesezza leero bannavaayo jjo nfunye obubaka obulala
nga kiraga tubadde tuli mu mmwanyi ewaffe ewajjajjange gye nakulira nga tuli mu kusaawa. Kale tubadde tusaawa mbadde n'abasajja abalala 3. Kati abasajja ababiri kibavudde batandika okuseka. Ne batandika okuseka ne baseka nnyo ne baseka. Munnange kyavudde ngamba omulala gwe sitegedde tiyina yolooza bwe tubagudde ddala. Nanga nayo manyi kye tuba tubakolera. Kuŋŋaanya ogwo omuddo gwe basaayo awo tugubabikke banaagenda okuva mu kuseka oba okuwona eddalu nga tubabisse omuddo. Kati omuntu yenna bw'olootanga nga aseka yekka olina gane oza tebagudde eddalu tubabikka omuddo banagenda okuva mu kuseka nga tubabisse omuddo oyo jjajjaffe bamuyana. Emmwanyi ziri z'olabye emmwanyi ezengedde ku lujja bulolote emmwanyi oba ota kitundu kya mizimu kyabajjajjaffe kya bujjajjaffe okitegedde ze mmwanyi ezo kyokka emmwanyi ezo wadde za mizimu n'ezijjidde mu kabonero akajjajjaffe Kiwanuka okulaga nti Kiwanuka bw'onooba omutegedde y'alina omuzimu gwo omukulu kubanga emmwanyi ntabaganya oba mbisi oba zengedde oba n'olwekyo emmwanyi ezo zirimu emitendera. Emmwanyi emmyufu zejjajjaffe Kiwanuka bazimusabirako nga waliwo embeera ekuyinze embeera eremye mu bulamu bwo. Emmwanyi ezo kyebava bazikwata 18 muli kibatu n'ogenda wali omukooko we gwe oba embuga ye n'obaako ensonga z'okola ki kandabe akati ssebo ow'enkima njagala onziriremu akatundu kanwanyi otwo tubadde tuntutte olina olabidde emmwanyi teweruma lulimi kategedde oli abadde yeesesa yekka olina gamba yeesesa yekka oza si mulalu kati ogwo mweso jjajjaffe bamweyana okitegedde okumubikkako omuddo gwonyininyini olina okufuna eddagala ly'onaaba naye nga lirimukko ebikoola by'enjaga embisi enjaga muddo okitegedde akatundu nti oyoloza si mulalu mweso akatundu nti wonoomalira ogumuggyiramu omuddo gw'omutuumyeko ajja kuba takyesesa. N'olwekyo nga bwe mwagenda ettanda ate mubanjibwa okuddayo okitegedde naye ndowooza newenkomya wano musajja ono ategedde mwagenda ne mubikka ettanda mulina okuddayo ne mubikka kabaka akatundu ako kenkanoonye wano kuba nakawulidde mwagenda ne mubikka kyokka mulina okuddamu ne mubikka kati yongerayo katono tulabe akatuntundu kali kandabe nadde n'akakuŋŋaanyayo entuumu emu abasajja ne balekeraawo sseka era munaye nangamba olowooza n'abasajja tebalabuse nze nensigala nga nsaawa bwe nasaaye mu mwanya omwo mwabaddemu wavudde wajja tipa enjeru. Tipa eyo bwe yatuuse wendi mwaddemu mikwano gyange 2 era beeno gyembeera ne baŋŋamba olina ku nnyonda awo akuuma kaffe kano kakyamyemu emmotoka tetambula bulungi. Ennyondo yakiwanuka nze siina nnyondo nina luso kyemba mukola mugende munoonye ennyondo mujje tukakone katereere yakiwanuka kati bwe bavudde awo zenna balese bagenze nno na nnyondo. Ekyemmanga w'ennimiro yaffe ey'emmwanyi wabaddewo era omuvubuka mukwano gwange ng'alina mukyala we bamuyita Lubowa. Nasanze ali mu kusima binnya ne mubuuza yini Lubowa ne bino ebijanjaalo ebito mugenda bisimamu emabega w'ebijanjaalo baddewo ebisoolisoli nga kasooli baamujjamu baamunuula nange ayewuna tugenda sigawo ne muga ne bino ebijanjaalo ebito ebinatomulisa n'agamba
nabyo katubiteme katubijjewo kuba erega tebijja nakubala kati naye nemulekawo ng'alina mukyala we basima binnya. Okay, kakati ekituntundu kya Lubowa nga basima ebinnya ne mukyala we ekiva mu kusima ebinnya kubeera kubiziika ke katundu emmotoka we yaddirayo mu Luwonko kubaka buli mu paati 1 ne mbagamba waliwo ekibeetaagisa okuddayo ettanda omuzimu tebagutadde. Omuzimu gwe mutwe omukulu, omuzimu tebagutadde. Endogoyi zaasika ekimotoka kittipa ne ziremererwa ne kikomawo ne kyekkata mu Luwonko. Kandabe kituufu ne kikomawo ne kyekkata mu Luwonko. Kyokka mwali muvaayo kitegeeza nti mwali mulina okudda emabega nga jjajjammwe omukulu mwali temumututte. Kabaka yali omuzimu ogwo oba emizimu egyo nga anti okay, wabula bw'obanga ogenza okubikka kabaka oba nga mugenza okubikka kabaka feeza eno mutwalirangako ennyondo ya Kiwanuka n'ensumbi n'effumu. nga mugenza okubikka ku sizoni eno mutwalirangako ennyondo n'ensumbi n'effumu bye bya Kiwanuka. Y'ennyondo eri gy'olese agenze okunoonya. Mutwalanga ebya kabaka nga bwe mwamubikkako muli okay. Ewaawo abakuume Bisodde ne Tunda Namugereka Kiwamirembe, nze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.